abavubi abalimi b'ebyennyanja ne abakyala bakola mu ki mu bibiri. Manya gange Margaret Nagato kola n'ekitongole ekya Kato Women Development Trust. Olwaleero tubadde wano nga tukuza omwaka 2022 ogwa International Year of Artisanal Fisheries and Aquaculture ogwatondebwawo ekitongole ky'amawanga ezensi zonna United Nations. Kale obuzibu obuyinza okubaawo ebitusomooza bye tusanga mu mulimu guno oyinza okusindika eryato ne ligenda mu mazzi obutimba oluusi ababbi ne babusanga ne babuyoola. Tubaye tetunnakifuna n'ebyo bibeera bisuubirwa ne bagenda ababbi ne bayoola obutimba ne yingini ezo zifaafa oluusi ne kitwala ssente nnyingi n'olumu zigwa mu mazzi neevaako neegwa mu mazzi ate era we beegudde mu mazzi ssente era ziba nnyingi oluusi ssente muba mukozeewo oluusi ate ne bugenda ku yingini saavisi. Mbeera y'obuvubi ng'abakyala nti twali tetuli bulungi nnyo naye kuba twayimbwa ku KWDT eyo Kato Women Development Trust tulina enkyukakyuka gye tufunye okugeza nti twali tukola nga tetulina ssente zitumala nga mu sisitimu yaffe ey'obuvubi ne batuleetera omusomo ne batusomesa ddala gasobola tuwaayo ku zilooni ne twongeramu ekirala ne bajja ne batugamba nti waliwo enteekateeka eyotufunira eryato kati nga leero kye tutuuseeko batuwadde eryato batuwadde yingini batuwadde obutimba kitegeeza tuba tugenda mu maaso okubanga tutumbula ekintu ky'obuvubi. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.